Alright. LMTV Uganda program ebera stebazi sonsomola wanoka gano ge mawulire agakusonsomola gwotula n'owuliza ne gakusonsomola ne gakuyingira mu busomyo ne gakujja ku nviiri ne gakkirira mpaka wansi ku bwala nenga mugamba mutambagala nnyo mwenna abasubscribing amwongere okusubscribing waliwo olaba awa ready nyigewo obunyizi ogenda oteekemu yes ebikukwatako biki ebyo sebasaba nnyo bingi nnyo yes gendawo osubscribing yes bayinza okusaba email yo yoka genda o subscribing o liking o sharing yagalizaako girlfriend wo oyagalizeeko mama wo oyagalizeeko mujja wo oyagalizeeko mujja wa jjajjaawo ne mujja wa mama wo ne mujja wa taata mwenna mweyagalize kubanga elemu egatta family egatta buli mukimu omusiraamu omulokole omukatuliki mwana mlenzi Lawrence yali behind the camera wamu ne mwana mlenzi Emma wamu ne King himself wali okubeerawo nga wabitematema okubikuteera ku screen atenze mwana mwala Queen Sylvia Fire Lady nanyinigo nembera okubeera nga nkola ki nga kutuusako Mackenzie abatumidde lockdown ne kyamukutemu naye very soon ajja kubanga akola ki atweyungako kakati wenyogerera mwana mwala Spice Dana akuba bulati era yagambye bambi mwebale kumuwagira mwebale kumwagala wenyogerera mukala kyova nagamba mu karantini ne wankwadde nti ewabeere kibi wabeerawo ekirungi ate wabeera ekinyoka tewabula muliro okitegeera awonna gwe oyinza okuba nga oli munnaku naye ng'ate waliwo abakola ki abasanyuka Spice Dana wenyogerera kati akuba bulati asula ebigere abiwanisa akuba bulati okitegeera bwatyo munnange yeewangulidde award eya YouTube okitegeera yewangulidde award eya YouTube aba YouTube munnange bamuwadde award olw'okuweza ba subscribers emitwalo 10 naye twabuza Spice Dana n'agamba YouTube yali just yalwawo bulwi kubanga already egenzo muwa award eno nga Spice Dana ali mu bantu 10 ali mitwalo 12 aba subscribers emitwalo 12 just bano aba YouTube badde just baluddewo bulwi olwa karantini eno bwatyo ye mu karantini yewangulidde award eya YouTube ngera mwe abantu abawagizi yemwe mufudde saawa zino kyali mufudde okubanga yefunira award eyo kubanga eya award si nnyangu ya kufuna okitegeera ne tumubuuza ekintu kino wakikola kyanagamba ekintu kino yakitandika emyaka ng'esatu emabega naye kale nga takiwa nnyo maanyi nga tannabitegeera ebya YouTube n'agamba naye bwatyo yajja kitegeera bwatyo n'ayongeramu amaanyi nga tateekamu maanyi osanga ne award ya YouTube yali yagifuna dda naye nga ye yali tabimanyi tabiwa maanyi okitegeera naye bwe bamaze okumuwa gundi eno award n'ategeera nti ekintu kino eno si kya muzannyo era ne tumubuuza nti abayimbi abali eyo abakabasaba zino mu karantini watwabye abayimbi bangi bavuddeyo nga basaba obuyambi basaba akawunga basaba renti basaba mu bayambe n'agamba abayimbi abamu nti ekintu kino eno ekya YouTube babadde tebakimanyi okitegeera nti ennyimba zaabwe buli muntu abadde nga aziteekayo okitegeera buli alina YouTube abadde asanga yabadde nga aziteekayo n'agamba naye bw'obanga oyina YouTube n'okola YouTube channel nga buli kayimbako kateekayo okola ebisanyusa abawagizi bo ku Twitter ku Facebook okitegeera obeera ne ba followers bangi n'obeera gwe kennyini nga weekubira akalango era n'agamba bambi mwebale kumuwagira bw'atyo n'akubiriza ne bayimbi banne n'abawa ku magezi bettanira ennyo zi YouTube kubanga zikola zirimuko ku ssente era mbu buli muntu gw'ofuna ku YouTube mbwera bannange ziba ssente Spice Dana ye bwatyo bwe yatugambye n'agamba bambi mwebale kumuwagira wenyogerera kati akuba bulati award ye agirina afuna ssente kwegamba ye karantini eno temukutte bubi temutwalaganyiza bubi kubanga afuna ssente ye akola ne wankubadde ng'ali mu karantini ssente ze azifuna bulungi nnyo omwezi gusobola okugwako nga alinayo obukadde bwe nga 4 oba 5 naye nga YouTube yekoze ki yebumuwadde bw'atyo n'agamba mwebale kumuwagira era musanyufu nnyo nga bw'okiwulira bw'atyo byebyo ebigambo bya mwana mwala Spice Diana era yeyo award eyamukwasiddwa aba YouTube ekitongole kya YouTube ye award gye yamuwadde wamu n'ebifaananyi byebyo ebya mwana mwala
Spice Diana gwe wenna atamumanyi. Ate aba King Montage bagambye gwe wenna ayagala okukwatira omukolo ayagala okwata okwanjula ku kyala birthday parties oyina omuyimbi oyagala bamukwate video eri ey'omulembe balina zi black magic balina ziri kamera embi enkambwe. Yes, ayagala photoshoot bakoneko bukonyi ku namba za simu zino wamanga 0702 10 41 25 0702 10 namwemu 25 omumujja okusanga mwana mlenzi Salolensi wamune Emma wamune King himself omulabireko King bulijjo mubuuza King himself yani gwe wobo ino omukolo bayite bwisi bajja kuberanga bakutokako mu magezi.